sebo labika mama w'abaana mukoneko ogana ngomanya kyali omwali balinga bangi naye omunga muyimbi naye omunga DJ abakyala ng'olina bangi lwakuba nnasenganze gwentulwe bena tirobuuza abantu nagamba naye abakyala babanga obalina ne kaboomu ensonga ziyoboozi okuba ozimalizaako ddala nnyo ng'ekyenda okiggusa nagaba bannange sina kinjo ya Seeka kinjo ekikubye pulesa gokyalina omumanya nti sala musaze pulesa ono siwali promota Seeka promota nze kugamba neyasonga amazima amatuufu gali nze sigala lya nfuufu nange nawe ojja kwetaaga akasente nange mbaleetaaga akasente kyekiviireko bino ebibeera bya bbeeyi nnyo obitegeera kati so ebyo ebintu naye agenda obalira mbwe kati oluyimba lwe yali balidde miliyoni nga 2 balugenza mu miliyoni nga 4 naye alina okuserenya asobola okujeezize promota waliwo promotiza ku muyimbi omuwala abawala omuyimbi omuwala n'omulenzi muyimbi kyasinga okwanguwa nga gwe official promota we nga gwamutambuza omuyimbi omuwala atayanguwa nnyo singa omusajja lwaki kuba ateyo omulaba newaba talina management mwangu wakufuna management kulwaki waba tebaagala okubuuza mbuwooza bamaneja abasinga obunye ebyefula baagala okumanaginga abo balina chansi yaabwe mubimanyi abawala biri bitya mubimanyi abamu tuyinza oba ntibimanyi nga bala tebabimanyi beetaaga obimanya ayagala njogera ebyo nga muyimbi kyomuwala yes muli mutya obulamu bugamba butya nze Sonko Muhammad straight out of good talent ndi ne Seeka promoter wano ne Stuart Seeka promoter soko babuuzeeko Seeka promoter adodduse omuddusi nera no question yange badde eri mulwaki abayimbi babbeeyi nje njagala question njagala kubira ddala muggwe njagala kumanya lwaki abayimbi babbeeyi nimba njagala noyongere ntwali nyine sound ereekana nnyo nga yeeri Seeka promoter olina otubulirako lwaki abayimbi oba lwaki music yafuuse muzibu nnyo eri abaana abayingira akazanyo ka music especially upcoming abatandika Seeka bane ba promoter bagala Seeka promoter eyo kasho njagala onzirire zirya mu kasho ni lwaki music yafuuse muzibu nnyo bane ogende naye Seeka promoter mumulaba bama ku promoter abali mu kibuga Kampala especially embuya abasinga okukikuba lwaki music akalubidde nnyo abaana especially abajja abatandika lwaki music yafuuse muzibu lwaki ali expensive ba promoter bagamba muri expensive nnyo eri abayimbi question kyemanyi gitegedde era answer ozirina omusajja ono mumulaba ayagala kudduka kamera yange kame edali nganga yagataliko lwaki ogidduka soko tubulire lwaki yankongere twagala atubulireko lwaki music afuuse expensive nnyo abaana bakaaba bagamba bwe babeera basanze bapromota nga mmwe waba muwala bamwagala biba bingi waba mulenzi akasente musabya ddala kangi ye question yokka in fact jangu wano kati question yokka yenyagala onziriremu lwaki music afuuse so expensive these days omuyimbi ogenda mububi nga sente nga ziri waggulu nnyo omwana okuba ekintu okuvayo ekintu kikaluba kati olina omuyimbi gwotambula naye gwe bayita bazabaza kale kudduka abantu bafanizi bo nga bakulaba Seeka promoter wuno gwe naye mumulaba omusajja oyo soko gye abantu babulire kamera yange ye egenda kulondoola egenda kulondoola simanyi oba onagenda naye paka eri mu bantu naye musajja wuno ayagala tutwala paka eri ku kkubo tuli mu butundu by'embuya naye twagala otubulire ensonga lwaki in fact mwegatte wamwenna mumpe ansi eyo tudde wano ebbali mujja tudde wano ebbali ffenna babiri nga we muli abo babiri nze ndi wakusatu just njagala kumanya lwaki music afuuse muzibu tulwe waggulu lwaki music afuuse muzibu nnyo wano mu ggwanga Uganda omwana okuvayo okukikuba bintu biba bizibu nnyo lwaki nsonga ki ziviiriddeko ekyo olaba ekiriwo goloza sabuni lwaki yali batuga nti waliwo olutalo oba lwa Russia naki so ebikola sabuni gye biva that's why yalinnya ansanyizeemu namwe muddemu eya anti buli ekimu kyawansi ekirinnya n'amafuta ne galinnya omuyimbi tatamuza bigere okujja ku show
kitegeere alina okuvuga amafuta ago nakolaki najja ku show amafuta bwe gabanga gabadde ku 2,000 ekikopo oba liita okitegeera luli eri ebiseera biri nga akuyimbira obukadde 2 tayimu eno tayimu eno liita egenda kuba ya 14,000 luli wabadde akuyimbira obukadde 2 nga amafuta tegalina bakulinnya kati wegalinya kitegeeza aba agenda mu bukadde 4 okitegeera ne studio kati za bbeeyi bane ebyuma bye tukozesa abayimbi bakozesa machine Seeka promoter lwaki naye tuwe ensonga lwaki ebintu bifuuse nnyo expensive especially mu music muyimbi okujja okuyimba wa bbeeyi nnyo nnyo omuyimbi upcoming okuvaayo ebintu byemukalubirya nnyo okuvaayo kidipendingira akasente kati anti lwaki mu biseera nnyo especially ba promoter nadda kadolabaye kankubula amazima ebintu buli government lwerinyisa ebintu mu ggwanga n'omwimbi yennyini alina famire obasegera kati ate waba alina famire ye omwimbi alina famire kankwambe famire nga 3 segera bawasabasanya abayimbi nza kunyonyola omuyimbi alina famire meka omuyimbi alina famire esooka eyawaka oba segera oyinza osanga abamu tukyali mu bupangisa kuba nange Seeka promoter ndi mu bupangisa segera ng'ekirala waba ayina eyo kati ogigatta wamu ne famire biki ebyo kati ogatteko endongo naye famire endala eyo naye famire eri awo kati naye maintenance ye okwebeezaawo nga ye kwambala segera ntambula biki ebyo misiko atambudde atya amafuta ebyo byonna biba bitambula oba osegeera kati so omuganda wange omuyimbi era aba alina kuseera naye aba abala wajjukira ensonga agenda kuddira agenda kugenda wayo oluyimba agenda wabbawa oluyimba oba emitwalo 9 oba osegeera alugyeyo abale promotion osegeera wamala promotion oba osegeera jasira audio yanakwata video oba osegeera wamala gye wa Seeka promoter alonye director asooka shooting video oba osegeera naye agimalirize ashooting video egwe wemala okuggwa promotion kati gwa promoter kati nze ono siwali promoter Seeka promoter nze kugamba manager Songa amazima amatuufu gali nze sigala lya nfuufu nange nawe ojja kwetaaga akasente nange mbaleetaaga akasente kyekiviireko ebintu ebibeera bya bbeeyi nnyo osegeera kati so ebyo ebintu naye agenda obalira mbwe kati oluyimba lwe yali balidde miliyoni nga 2 balugeza mu miliyoni nga 4 naye alina okuserenya asobole okujeezize Seeka promoter waliwo promotiza ku muyimbi omuwala abawala omuyimbi omuwala n'omulenzi muyimbi kyasinga okwanguwa nga gwe official promoter we nga gwamutambuza omuyimbi omuwala atayanguwa nnyo singa omusajja lwaki kuba ateyo omulaba newaba talina management mwangu wakufuna management kulwaki baba tebaagala okubuuza mbuuza bamaneja abasinga obunye ebyefula baagala okumanaginga abo balina kyansi yaabwe mubimanyi abawala biri bitya mubimanyi abamu tuyinza oba ntibimanyi nga bala tebabimanyi beetaaga obbimanya ayagala njogera eyo nga muyimbi kyomuwala gwaliyo promotinzeeko kubanga batugamba before naye mufunira manager tugeze gwamupromotinga nawe ogamba owaayi kyempromotinga ddala bw'abanga ayimba nti bannaye mpomanga akasukaali ddala womera ddala ngako yabasooka omala okageza oleko promotinga ekyo nyini kyogamba nti kyekyo sinaba kunyikiza nnyo ku muyimbi muwala abamu oluusi tubeera twakabafunayo bati nebafuna babapasula nebafuna babawasaamu nka bagirawe bati bagirawe bati bagenda ogira booti bagenda okubuuza aluwa ate efunyeyo maneja biki kumbe ebbaawo kumbe maneja agenze kubuuza maneja nga alina byagenza omaliriza ere ndongo etambule waba ayagadde nafuna chansi asobola oyitawo kati gwe Seeka promoter opromotinga otya promotion yo ogikola otya nze wonna ground radio tv biki n'ebirala byonna ne badije bonna obatuukamu omuntu singa aba ayagadde okufuna Seeka promoter naga Seeka promoter oyo kino ayinza kufuna ati social media platforms wonna kasateka mu Seeka SEKA promoter yujawo ate promoter steward kati deni
ne namba yange era wasinga kweri kasasa kingali abagifuna kasola abasaka promoter namba yange ate promoter Stuart kiba kitakusaidia nze buli wamu ogenda oba omufuna kataka promoter Stuart woba omufuna buli wamu muganda wa nekirala endonga enyuma enyuma etambula nendongati nendongo mugikalubya abamu abatali bayimbi bagambe abatali bayimbi endonga enyuma bayingire endongo bannange kati ate ndaba producer abasinga obungi nabo bayingidde ebyokuyimba ekyo muyinza kigamba mutya kubanga bayingire namu bapromoter mulabika namu ngatandika okuyimba ensonga tukugambye endonga enyuma nze gyenyumirira nze mbeerayo nga promoter kitegeera omuyimbi n'abeerayo nga muyimbi ne producer abeerayo nga producer bamba biyingidde kyova olaba gwe toyimba naye ng'ate nawe ogamba endonga ekola oba togaseka promoter nti ekola etya endonga enyuma muganda wange naye nga yakulemezaamu tayimu eno olaba musajja akaviiri dread lyamaanyi by the way Josh akola dread simanyi emirimu gya dread wegiwaani musajja wakabi nnyo mu clocking dread Josh Jamaica walibadde omwe dread nalikwatamu kasente ate naye lwakuba tutweyagala tambulako waze ntutwalako eyo simanyi oba nziza bakikwatamu ali eri wonna nti facilitating nkutwale naye kati gwe kwoli olwabuzibuligabe museka promoter tayagala maaso ga kamera nali mukigende mutwala nali ayewuzawuza abalabe gye byatandikidde embiriga ebadde y'amaanyi okubeera mu kamera naye nali badde nkukima na kamera naye nkutwalako Josh naye muyimbe tinayagala promotion naye nkutwala na locking dread eryo kati gwe kyokola gwe nogulayo obuuzi kizigo kizirookinga okitegeera nze nensasula eza labor ogenda wala na baba toyina kyotwala just ogenda nakasenteko oli gwalina omugamba kati njagala libeere bweriti oba njagala onsale bwoti oba osegeera oba wamati baba segera tukikoleto kuba zemanyaga Josh Jamaica kibire kyakikwatemu alokinga dread eryo liddeyo nga lyamaanyi nnyo gazibu nnyo naye nga bina tubikola tubiri maaso ga kamera kuba naye bwamala olokinga naye aba ayagala te bakasitoma abalala kati bakasitoma ngaalana na baba bwakikola naye abafuniraawo kati embadde nga tukikola eddi deni naawe ne tayimu mwekyemukola mugulayo buguzi kizigo nze za leba nze nenzikolako tumuteekayo kati ffe twapulandingamu kati tugenda wawedde ebintu nga material ona waali kale amuyina naye akisangayo naye anti mukisangayo abiyina naye nga mbaka tuteekemu kya kizigo kyokka tutegeeze omuntu agulonkingira emitwalo kale 5 sajja eno yeebuzaabuza twagala lyongeramu dizayini ndala anti kulokingamu okweŋŋamba kwennyini okuyisaamu byonna oli kale ddirwe kanakula naye nze baneze ngatandika kunoonya lwampa kukuteka mu kamera oyagala oba toyagala nze nekintu kyenda museka promoto olwakweta naba kukiraba we can promote this guy nabeera nga wakabi nga wanjawulo wallahi simanyi banwakikwagaliza abantu twagala tusuukekaawo twalusingekaawo tufunane conscience nga avudde gyavudde kati ngaoli omwana wa eyali mugeto gigs ani yamuwa oluyimba wizikalifa iziki wizikalifa n'omusajja nga abeeri nga ajja noonya promoter waliwo omuvubuka abadde awo abadde nga ava kuli kale tukitwalenga ring rapa tusonduko bamwadde oluyimba okitegeera tugende nga tufunye promoter afanaganako bwatyo nga azze because azze Seeka promoter nga wazze okulaba n'omwawaka atambule international okitegeera tuli waka abayimbi ba promoting semasema bazabaza Tigo Famous Bolekisi list ya Elieta mbadde njagala okutwala you are trending these days naye omusajja nga akufunziza bw'ati ku Galaxy Henry ngakuweza ku bintu bya girlfriend and boyfriend eyaraga beni era gwagiri mu makati bwoti
bagita kola sente kiki tugamba abantu ekisembayo then agisayina okiya Galaxy obimanyi naawe aba Galaxy omunene asigala munene wabadde ku nsonga lwakwaffe mama w'abaana tumutulaga nga sebo olabi mama w'abaana mukoneko ogaana ng'omanya taliwo balinga bangi naye omu nga muyimbi naye omu nga dijje abakyala ng'olina bangi lwakuba nnasenga nze gwentulwe bena ntirobuuza abantu nagamba naye abakyala babanga obalina ne kaboomu ensonga ziyooba ozikuba ozimalizako ddala nnyo ng'ekyenda okiggusa nagamba bannange sina kinjo ya Seeka kinjo okikubye sala pulesa gwekyalina omumanya nti sala busaze pulesa naye ebyaddala wano wenyini wetulinze bati njagala buli wiiki ngenda funanga etayimu nzije leero nina simu ngenda kujana kamera walayi ebyaddala nga we talk about music kiriza nga n'abantu balaba walayi olulaba nkubidde so ne kugamba nzijeyo ngenda kakujja ne kamera n'owa kamera wa kati nja kusanga ku mirimu nnyini tuleme gamba munno tujja kukola ngenda funa kamera erina microphone ndi wireless tugiteeka buteesi wayi ne tugenda mu maaso andi kati laba mbakofuna kati olaba omanyi wabeera mu ndongo muno tusikenda songo tulinayo privacy zaffe nti kati ebimu tebalina bimanyi kati ewakamera tosobola kujja nga sigamenti jangu kale bannaye mubeere bulungi musajja bamita Seeka promoter asibudde